katuyingide Uganda empya babalina basobole banyawo people power Our power. our power People power. people power Our power. kulwa Katonda n'ensi yaffe Ssaabasajja Kabaka awanga Jaino okukkiriza atiwa buli kansala akwatagane nammwe abagenda okunoonya akalulu bazitulintinge mutandika kunoonya abantu abo na namba zaabwe munakanoonya mujakalonda mujakamba abantu bakalonde mujakubiriza abalala bakalonde mujakugamba babba bammwe abazadde bammwe waggulu eddala ku ttaka mujakakuuma buli wamu mujakakuuma mujakalondoola bwebamala mujakalondoola mugenda kagoberera bwe bagezaako okubikyangacanga mujakalwanirira mujakabanja mujakolesa emitimbagano kabanja mujakola buli kimu kyono kabanja kakati n'ebigambo ebyo nga Secretary General wa National Unity Platform kulwange n'obukulembeze obulala bonna nga tukulemberwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert tubatongozza nga abanoonyi b'akalulu ate ng'abantu abagenda kukunga abalala bonna babeegateko mugenda Kawenja Madam Teacher nga babagambye mugenda fawano buli omu afuneyo our power Madam Teacher era yakulembedde olutabaalo nga bwe mulaba wali tugenda kanoonya tukakuume abakulembeze abatatambula bulungi mwetereeze nammwe mumekinga sure nti mutambula n'abantu bwe tuba tulina abakulembeze abatakwatagana mukwatagane era nze abo ababbi agagabi ga gavumenti bw'aba nga takyasobola kugenda mu Amerika ng'abaana be gye basomera oba gy'ayagala basomere ekyo kiba kikulu nnyo gy'ali n'olwekyo pressure ekola mwongeze pressure temukendeeza muliro abasinga ndaba muli wano muli bavubuka oba olina akagaalo fulendi nga byokwogera tebitegerekeka kabuuzi akokola ki ate namwe abawala abali wano kirala teziriyo kubanga mukimanyi bulungi nnyo banamukono sente ze musasula mu misolo naye n'owulira nga bazibba bubbi oba oliawo ate bwe bazibba endala bazitwala wabweru w'eggwanga gye muvudeko wadde batubuuza timulowooza lwaki badde batubuuza mulowooza lwaki bano abapoliisi n'amagye tebatukubye nnyo ku mulundi guno ne tubagamba pressure gye mwateekako ku kalulu kali ye batiisizza mukyukire nti abantu abo abasinga babateekako envumbo tebakyasobola kutambula ogenda Amerika ogenda Europe ogenda n'awalala ate gwe ali wano oyinza obutakitwala nga kintu kikulu alina omusajja najja nakugamba I love you mugambe I love you naye ku nsonga z'eggwanga oyimiriddewa teri kutubuzaabuza mbu I love you naye ensonga z'eggwanga ng'otagala ng'olyaganaaga nze nkugamba nkulavinga kituufu naye ensonga z'eggwanga zinsingira kubanga eggwanga lyaffe kyekisooka twagala tunule eggwanga lyaffe tulitereze basebo ne banyabo era lwa mirembe mbebaza mwenna okujja ayanirize fenna gwe twalindiridde dda twongere okufuna obubaka ekyo kyonna kati nomusirikirire mulire obubaka bwa president si kayimba bannange president namugambye nti ndi wano nagamba abantu b'emikono lwaki sibasindikira ku bubaka era n'abusindika banange abantu b'emikono mwasibe mutyano yenze Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine people power banange mbasindikira buno obubaka nga nsinziira mu kitundu kye bayita Kabongo oba mulaba akakasonda waggulu ddala
kalinga effumu ku Uganda awo wennyini nno wendi ne bannange twazze wano naffe kutambuza njiri ya protest vote. Abantu message etusinga obbawa era namwe gye njagala obbawa eya protest vote kitege Seven akutte mu byoma bannange. Kalulukaku kwekalakaasa mulaba ekiri e Tanzania baali babafufugaza naye abantu bwe benyanyamula musobola okwekolamu omulimu kyekiri e Tanzania kyekiri e Cameroon. Ensonga lwaki tutambula ebitundu byeno byonna yonna tusinga kubuulira njiri ya bwegasi twegatte ffenna nga generation ng'abana Uganda oba ggwanga ki oba ddiini ki tusobole okusindikiriza Mwami Museveni. Naye tukozesa kano akalulu era tubakunga mwenna mukanoonye munyonyola abantu batutegeere abantu beegatte mukanoonye abantu mubakunge baveeyo balonde mukakuume temuvaawo mukimanyi ne bagezaako okabba tukalwanire ku mulundi guno tujja kalwanirira okuva mu bitundu byonna bya Uganda okuva eno mu north okuva mu west okuva mu east naawe wennyini e Buganda. So mutambuze message eno abaana ba NUP mutambuze message ey'obumu era abantu mbagambe tulonda umbrella awali umbrella we batikinga mbakubiriza mwenna musigale ku bakandidate ab'ekibiina tetulina independent yena gwe twendosinze tetulina independent yena okusindise nakasaba mwenna mubeere bakandidate b'ekibiina mubawa amaanyi gonna mubawagire kuba abo betugenda nabo mu gavumenti empya. Yes n'abalala tujja kukolagana nabo naye betulinako control betukkirizganyiza nabo beebo gebe banange mundeke nange bozekwa alakarane muwulira empya Uganda empya eri wano manifesto samale yaffe weeri wano twagala kuleeta eddembe mu Uganda buli omu akubeera wano. Ekyokukola sigenda kibagamba kubanga mukimanyi bulungi nnyo president alina okubeera wano. Kakati sigenda babulira district ki ekyakutte akati naye abamukono njagala mumenye record zonna mwababeera mumenya record mu districts ezi hostinze oba ezikyaziza president waffe mu kalulu kano. Mwino ovaayo ne mukola statement naye ate mwembesiga kubanga tubadde tukiraba nga mukikola buli lunaku. Mwebale nnyo okumpuliriza kati ndowooza madamu tikyawulidinze n'okufaanana obufaananyi ng'abantu bali kijja kutuleetera obusungu bungi nnyo gy'oli. Tusooke tuleke okwogera amannya. Abanafu mwagala boogera? Sabo Secretary General waliwo n'abafunye fulaga naye nga kati bali eri be bakampeni manager b'ebibiina ebiki abo tugenda kubakuweereza amannya gonoolaba ekyokubakola. Naye nze nga kamanda weeno mukama wange mmaliridde nti pulezidenti wanajja wano 25 Novemba tetumanyi oba tuligenda mu bisaawo byawa naye twalangiridde dda public holiday wonna mu disitulikiti y'e Mukono omwagala pulezidenti lwanajja. Lwekyo sabo nzikiriza nze wano nja kwogera emirundi gyonna gye nkola ki naye era mukama wange pulezidenti mutugambire nti oluyimba lwe yayimba tulujemedde. Oluyimba lw'obululu tebutwawula tusoose tuluyimiriza. Twaluyimbye mu kamyufu ka NUP era kati lwawedde. Akalulu kokka akatatwawula ke kalulu k'omu NUP ak'okuvuganya ku fulaga ako tuyimba obululu tebutokola ki naye buno bwatwawudde dda. Waliyo abantu abamu nga bwe bafuna fulaga bo bagendako kwebaka
NUP y'amaanyi ffe kati ate twafuna fulaga twakola ki tubawedde ennaku okutandika n'enkya bwe tutaasange mu firudi ng'okanoonya ng'olina fulaga yaffe nga weebuuzabuza olina fulaga ate weekola tutongoze olukiiko olulala bwe ruti tulutongoze Mukono municipality tulutongoze Mukono south tulutongoze Nakifuma olwo district eno ffe tugambe ti ekijja kikole ki twaleyira okufuna obutanyagwa district ya Mukono teddayo mikono gy'abalabbayi naye olw'okuba nti Mukono municipality ye capital city kyetuvudde tugamba nti wano mu capital city ya Greater Mukono mwe tukikola ki kitongoleza kiryoke kibunewa wonna abo abatuddeawo ssebo be bakandidate abafuna flag ffe tubagamba ekintu kimu nti bayimirire bulungi banywerere ku manvuuli sebo nkoko neyitawo nga tetutegedde ffe tujja gibuulira endo olonde Kyagulanyi Jemuli mumaliridde mugenda Kawenja mukanoonye tulyoke tukakuume tukabale tukaberekere bwe bakabba era ssebo bwe tuvaano Mukono municipality tujja genda era bakawenja ne bakanoonye bwe banaba bakola omulimu gwabwe baweereddwa obuyinza okugenda okuteekayo tooki okulaba abasajja abazira n'abakazi abazira bakakuume era bano tugenda komawo tubagendemu mu nkola eya system tugenda kuyita mu system okuregisteringa bakakuume bakaki bano bagenze kusengejja nti tuli kuno bakawenja ne bakanoonya tuyungudde bakaki bakakuume bakaki bakakuume era bakakuuma abo bagenda kubeeyo nga beetendeka mu ngeri y'okukakola ki era tusazeewo nti omwezi ogwa November n'ogwa December ne weeks bbiri ezisooka ku January tuziwaddeyo ku lw'omukulembeze waffe n'olw'ekibiina kyaffe ku lw'enkyukakyuka buli kyalo kigenda kubaako omuzindaalo era enjiri eno ey'amateeka 11 tugenda kugibuulira ng'abalokole bwe babuulira enjiri ku makubo ku buli kyalo ku bakanoonye 10 buli omu avunaanyizibwa olunaku okuba nga yakutta omuzindaalo yali mu sitenseni ayogera eri buli ayitawo aba entebe ziweddewo kuba ffe twabadde tusuubira abantu 8 naye okusinziira nti bakyajja kirabika baagala kutujeemera kubanga omulimu bagwagala bano bw'onoomala obbatongoza olwaleero buli omu agenda kuddayo ku kyalo nga ye Kyagulanyi w'oku era tumuwadde obuyinza ate naye buli omu ku bo agenda ateekewo olukiiko lw'abakawenja 10 buli kanoonye agenda kuteekawo olukiiko lw'abakawenja 10 bwe bw'oteekako 15 ffe tetulina buzibu naye tebakka wansi wa mmeka bw'oba gwe bakawenja ogenda kufuna 10 ffe tetulina buki naye tebakka wansi wa mmeka wa 10 kyetugenderera kwe kuteeka wano Mukono carpet
twalewo kapeti ya NUP. We are going to paint this town red nga buli muntu walinya n'akakuba akagenda ku lujje ku lusi nga kaliko abakakuuma aba Bobi Wine. Omulimu gwabwe kulaba buli agenda ku lusi ne bamugamba nti gwe akalulu genda okalonde. Kyetwava tubuuza titunaabanja tutya kyetutawola tunakuuma tutya kyetutaanoonya. Etugamba nti ffe emiramu egyo tugenda gitambulirako. Era Electoral Commission we yamaze otusunsula netugamba campaign zitandika nga 10. Netugamba tetujja kukola campaign naye kati katuyite ba campaigners basobole okutegeka campaign. Era sebo wano saba okwanjulira ssentebe omukulu ile musaidia kwegamba kyetuli mukulaga tubadde tulina empologoma eri wano kakati eri mu kuyigiriza kakati ekifaananyi kyomuteeka 11 point program byebisuubizo president waffe byagenda okukola ki kwegogamba nti olwaye mama ogenda kukola otya Kyagulanyi yamanye ebizibu byaffe bakawenja bakakuume bakawanirire balamusiza mwenna mu linnya lya Katonda wa ekitaffe ali waggulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu nnyo olw'okuwulira omulanga gwaffe ku mulimu omunene gwe tulina okuteeka pulezidenti waffe mu entebe. Omulimu ogwange kwe kukwatira wamu nammwe mwenna, naye nsaba tusse kimu ffenna twogere eddoboozi limu, twogere ekintu kimu nti bannange ffe tuli bankyukakyuka. Bakyala bannange mbasaba kintu kimu. Baliba bwe bagamba balina ebintu byabwe bye boogera, naye ffe tugambe nti twagala nsi nsuubize, twagala Uganda empya. Buli gwosiba enviiri mu saluuni yo mugambe owaaye londa Uganda empya. Buli gwonaanaaza ebigere abakola Cutex abavubuka bagambe bannange londa Uganda empya. Buli gwonaawa emmere musaavinge ng'ogamba oba nga kuwadde ssente Uganda empya. Buli gwoneetika ku boodabooda mugambe tulonde Uganda empya. Okufa n'obutanyagwa wano mu Mukono district nga bwe mulimu bakanoonya temukkiriza kutuppako kalulu. Ennamba tuzirina, amaanyi tugalina, ate nno batutya olw'okuba ffe tuli ba kibuli. N'olwekyo tukiddemu neera nga bwe twakola luli ne ku luno tetubalekera obwo obutundutundu bwe twabalekera tetubalekera. Atakulekera nawe takola ki? Batunyaze batunyigiriza. Njagala mujjukire ebyo byonna ebitatusanyusa mulyoke mutiikinge. Abakyala nze ndi nnyo ku bakyala, temwerabira kwogera nga Kyagulanyi. Buli anaakubuuza owaaye ozzaako ki obagamba nti Kyagulanyi yamanye ebizibu byaffe. Toyongerako na bingi nnyo, gamba nti Kyagulanyi yamanye ebizibu byaffe, yagenda okusakira abaana baffe emirimu. Tusooka pulezidenti waggulu waliwo alabye akapya ku bipande. Ffe tuli bapya nnyo, tuleete ekipande tubalage. Pulezidenti waggulu nane ebigambo obuki luli nayogeranga n'ekikooyi ne kintoba munda, naye kaakati bwe njogera nga mpaako n'amaniyo naye ng'abikola ki?
babyongerayo abakulu balonda bubi ya ate simwe mwali enkaaga ku 10 simwe mwakola ebitundu enkaaga kakati tulowoozezza titunasoma tutya nga sekuritale jeno tanatusaako mikono nti yeffe kyetuvudde kuba sekuritale jeno mumanyi alina emirimu nga 10 tugenda kumusaba asooka ajja atutongoze era atuwe n'ekitiibwa kyaffe ekyabakanoonya ino banange twekoze tukola ki kubanga twetaaga obululu omwami tulina omukyusa abaana tulina obakyusa abatulinanye tulina obakyusa abakyala fe abalina enamba ennene mbasaba kanfukamire n'okufukamira nga mbasaba bakanoonye bakyala bannange mbasaba munkolere mulimu gumu gwokka buli mukyala Mukono district katiikinge Kyagulanyi olumala okutiikinga Kyagulanyi otiikinge komanda Nambooze olumala okutiikinga Nambooze amaniyo omubaka omukyala mwali tebababuzaabuza omubaka omukyala akwatidde NUP bendera wuno ate alina eddoboozi ajja kwogera ajja kubaayo nga tukakuuma tujja kubeera namwe mu buli mbeera yonna olumala omubaka omukyala ng'ozzaako ebitundu ebirala ndabyewo ab'ekkoome mwebale nnyo ab'ekkoome mwebale nnyo awo nga tukola ki tugenda kukozesa amagezi gaffe gonna nga tukuuma akalulu kano ate kisoboka omukulu Rovans agenda tuyigiriza naye naffe tumanyi nti tulina amagezi gaffe agenzaalwa tubasinga amagezi abantu bano tujja kukakuuma paka we banaakabala mwebale nnyo mwebale ddala omukama abanjagalire bawulire people power our power NUP everywhere kunga Kyagulanyi kunga Mukono kunga abakyala be Mukono kunga ra cha akomada omukica yakongeddeko ffe tuleeta nkola mpya kyova olaba n'ebipande tusooka pulezidenti waggulu waliwo alabye akapya ku bipande ffe tuli bapya nnyo tuleete ekipande tubalage pulezidenti waggulu mbasaba mutuule basebo ne banyawo mbadde mbasaba mutuule bakandideti bannange bakansala bakanoonye bakawenja bakakuume bakalwanirire mbalamusiza mwenna mu linnya lya Katonda wa ekitaffe ali waggulu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndi musanyufu nnyo olw'okuwulira omulanga gwaffe ku mulimu omunene gwe tulina okuteeka pulezidenti waffe mu ntebe entebe. Omulimu ogwange kwe kukwatira wamu nammwe mwenna, naye nsaba tusse kimu ffenna, twogere eddoboozi limu, twogere ekintu kimu nti bannange ffe tuli bakyukakyuka. Bakyala bannange mbasaba kintu kimu,
bwe bagamba balina ebintu byabwe bye boogera naye ffe tugambe nti twagala nsi nsuubize twagala Uganda empya buli kwosiba enviiri mu saluuni yo mugambe awaaye londa Uganda empya buli gwonaanaasa ebigere abakola Tutex abavubuka bagambe bannange londa Uganda empya buli gwonaawa emmere musaavinge ng'ogamba oba nga kuwadde ssente Uganda empya buli gwoneetika ku boodabooda mugambe tulonde Uganda empya okufa n'obutanyagwa wano mu Mukono district nga bwe mulimu bakanoonya temukkiriza kutubbako kalulu ennamba tuzirina amaanyi tugalina ate nno batutya olw'okuba ffe tuli ba kibuli n'olwekyo tukiddemu neera nga bwe twakola luli ne ku luno tetubalekera obwo obutundutundu bwe twabalekera tetububalekera ate kulekera nawe tukola ki batunyaze batunyigiriza njagala mujjukire ebyo byonna ebitatusanyusa mulyoke mutiikinge abakyala nze ndi nnyo ku bakyala temwerabira kwogera nga Kyagulanyi buli anaakubuuza owaaye ozzaako ki obagamba nti Kyagulanyi yamanye ebizibu byaffe toyongerako na bingi nnyo gyalina okukkiriza akiwa buli kansala akwatagane nammwe abagenda okunoonya akalulu bazitulintinge mutandika kunoonya abantu abo na namba zaabwe